Dominic Akena yalondeddwa okudumira ttiimu y'eggwanga ey'abato abali wansi w'emyaka 2 egenda okukiika mu mpaka za Afrika e Djibouti. Akena azanyira mu kilabu ya Prisons yeyeetisse eddimu ery'okulaba nga Uganda teviirayo awo mu mpaka zegenda okwetabamu omulundi gwayo ogusoose mu myaka 2. Tulabira ddala nti omuzannyo guno bwe tuddayo mu masomero nga bwe gwali edda tujja kufuna ekintu ky'amaanyi nnyo kye tujjamu omuzannyo gwaffe gulyoke gweyongere. Ate tetwagala nakulekerawo wokka, twagala abaana bano okukomawo. Katutunulidde Kongo bagenda kubeera All African Games. Bw'abadde ayogera eri bannamawulire ku Clement Hill Hotel mu Kampala, Pulezidenti w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa Handball mu ggwanga Ashira Agonzibwa ategeezezza nti ng'oggyeko empaka zino ttiimu y'eggwanga yakwetaba mu mpaka za Afrika e Congo Brazzaville mu August w'omwaka guno. Byonna bye twogerako twakola bajeti yaffe ey'omwaka twetaaga $275 ey'omwaka gwonna okukola projekiti zaffe. Naye osanga ku ezo sirowooza nti oba ebigo gayinza kutwala na $5 million. Wano wasabidde buli alina kyalina okubasuula omukono olwo lwe banaasobola okutuukiriza enteekateeka z'omwaka guno. Uganda yakuvuganya n'amawanga amalala 6 nga guno mulimu Nigeria, Senegal, Chad, Madagascar, Mozambique ne Djibouti abategesi. Frank Serugo, WSTV, Kampala.